Ai ennyama munaana gozimanyi. Bannange omusajja yatuwa ennyama ne tuwanika. Abuleetanga asaaga mu ntandikwa. Butono butono. Elvis tujja kutandika nga biri ebya bulijjo. Rodizio. Eat until you drop. Until you drop. Mwana kola akantu ako. Bwe nagiraba ku menu wente ne mga wano wennyini woba otuwa wano tetuvaawo. Twali tumanyi tunaamalako. And Gaucho kyeyakola Gaucho zigule nti ennyama ya bayokya n'owulira ddala nga ati ne bw'ojja tesigala mu kamwa. Tesigala mu mannyo. Tesobola kusigala. Naye bakikola batya? Ennyama munaana n'ozigatta n'otokuba mpi. Ndoza. Bakikola batya? Ndoza experience. Nali siryanga ku kamyu. Nakalidde ku olwo. Crocodile. Gonya nayo nagiridde ku olwo. In fact gonya yasinga okuntwala nga manjagala kulya ku gonya. Ate gonya erina ekyama kyebulina ekirungo ekirala mu baami. Laira walayi. Mbo. Ekigiza bwe ngendayo nsabire nga ddala gonya. Kati gwata nnafuwasa. Kugonya we mba nnemera ate kingano kwetegeka. Kwetegeka nakyo si kibi. Tasobola. Oyinza okwokya akasiisira. Naye nga Gaucho Grill Munnayuganda agendako ku airport gwava ebweru ng'owulira oyagala kutandika mu kulya ennyama entuufu. Naye togenda nga tomanyi kulya. By the way. Genda ng'omanyi okulya. Naye ezo zijja kuluma. Bw'ogendayo nga tomanyi kulya. Genda ng'omanyi okulya. Nawe oba olina Munnayuganda oba omuntu yenna ng'akomyewo eno. Oyagadde omutwala awantu afunayo ku kyenjawulo kyatafuna. Nga kiri special. Gaucho's Grill bwe bajja. Oh my God. It is not a crowded place. Tewabeerawo bantu bangi mbu wabeera nenga service yeyo. Ane customer care kyekyo. Kyosaba kyofuna. Nenguli oti. Ndi bulungi ogamba otya Ruth Kalibala Bwanika. Beereyo nga abaana bakuwaana. Waliwo salon gye nalimu. Jennifer's Bridal Salon. Olimba. Awe Kansanga. Olimba. Anangera Kheem. Era bannange Kheem. Zenga ensako zinzita. Kuze ne mmala musangako bwet. Laira walayi. Ako bukwasi went. Olimba. Timmala. Nenga kaleza nsiba wali. Namugalo ngati Kheem soko jjawa. Va ku mazzi ago. Kheem. Nenziruka emisinde. Ngolabye dambi omwana obulamu bwe. Nga tekwagala byagazeewo ebityo nti. Bya just bya halo. Ngola kigenda nga kiri deep. Definitely. Tabakutawaanya. Munnange tebansumbuwa. Simanyi naye sikiraba. Tebansumbuwa mu. Simu yote gwako ne battery. Abantu bali busy Ruth. Omuntu asooka okwogera obwogezi ku kintu nga just asiima busiimi. Somebody can just appreciate. Nakomaawo. So abantu bali busy. People be doing their work munnange. Nze nali ngenda mugamba nti nalowooza kati abaana bakyagala emyaka gyamu tebakyabaliko. Naye bakiki? Emyaka gyaffe? Temukyagala myaka gyammwe gyennyini. Well, emyaka gyaffe abaana ab'emyaka gyaffe balina ebizibu byabwe bingi. Ebizibu? Nabo tebatwagala ab'emyaka gyabwe. Abaagala kusetolinga bambi. Tebatwagala nabo tebaagala ba myaka gyabwe abaana abawala abaliwo ennaku zino. Nabo tebaagala myaka gyabwe. What happened? Kyamamu awo. Kati nze ngenda kuwa example kuviira ddala mu ssomero nga tusoma. Tusoma n'abawala naye ng'omuwala gw'osoma naye tayagala kudiringa na classmate we. Alabanga akaana akato. Akulabanga akaana kato. Ayagala kugenda n'abali abali ku campus at least. Oba head teacher. Oba head teacher. Tebakyabeera n'abazadde baabwe. Asobola omuwaayo omutwalo. That's what girls want. Abawala bye baagala ebyo. Sente. Ffe tebatuliiko. Bw'oba tosobola kuteeka mbeera abawala nabo tebakuliiko. Kalifanya ffe twalingako edda twagala love. Akwandikayo akabaluwa. Ogenda okuvayo watinga akasindise mulookayo. Oh my God. Nokasanga. Nobanga ogenda ku kantini omulaba n'oweta. Ogendayo. Obaluwa buli bwe bakubangamu perfume babukuwako. Not really. Bakubangamu chewing gum. Chewing gum. Yes. Chewing gum nosanga mu Big G. Yeah. Big G kati yali amayirungi. Wabula wankwacho. Kati wankwacho. Bagala mu washroom. N'omulaba ng'agenda kulaba n'oweta. Nga tuligenda. Line ya mmere ng'ogenda ye akawungolo. Ogaana. Akulaba atya ng'osimba line. Boy nosembayo nga bamaze dda. Ayina manya nti toyina mululu. Thank you. Licha toyina genda mu toilet ng'akulaba. Naye kati bannange nga byasere sibye muliko. Sha. Bikyuka. So ojja kutunulira nnyo ng'abaana bawala mu bunnange bo bwe batyo. Kuviira ddala mu ssomero tebaagala nnyo bantu bebenkana nabo myaka. Abaana abawala bano
they like a sense of leadership in a person gwe babegenda okubeera naye ayagala nnyo omuntu nga making a decisions nga tagenda kugamba. They like somebody who is going to lead, and most of the times you cannot find those elements mu baana abato bemwenkana nabo emyaka mujamaliriza munyoomagana ate abaana b'ennaku zino bo simanyi kiki kye batuuseeko naye ekigambo kunyooma muntu kyo kyayitirira. Olaba anyooma n'omusajja amusinga emyaka nga munyooma omusajja ye yamuwasa bulungi nnyo. Wano mutakazi yakyusa ebintu. Ennaku zino nina mikwano gyange abato n'abafumbo be mbadde njogerako nabo. I think wiiki ng'emu emabega for some reason lwali lunaku lwa Sunday okuva we nava ewaka paka ku gye nagenda okulya lunch nasinkana mikwano gyange ng'ebiri buli omu nga nyumiza ebizibu byewaka ng'abakyala bonna balina obulwadde bwe bumu. Mputtu. Ng'abakyala bonna balina obulwadde mputtu age mukyala wange namuwasa mpulira ne mukyala takyampulira nga omanya omukyala takyampulira omukyala olukomawe waka abaana babawulira oba tebawulira nampalabula ekyo kibiba esegeera abaana babawulira kati omusajja bambi natandika okuwulira mulinga ewaka ewuwe mu nnyumba ye wamutamye ninono gwe nali njogera naye yavuga boda nanga bamuyita erinnya mbadde ngenda mbadde muwaddeyo gwe njogera naye bambi avuga boda musajja wange gwe ntera okutumatumako ndetera kino ndetera kiri nanyumiza nanga naye Kheem nkwegomba okubeera singa ne nga nze neegomba okubeera n'omuntu nangamba topapa bireke biveeko ne mubuuza lwaki nze nga mpulira bingi ebyandikyuse ebyanditeredde mu nze singa mba nina omuntu wange gwe mbeera naye tupulaninga mangu biki nangamba Kheem we bitowe bitandika naye abantu abo bakyuka nga bituuse maaso eyo bakyuka nagamba munnange nze mbadde ne mukyala wange emyaka 10 naye mu myaka 10 gye mbadde najjo mukyala wange yali ampulira ndowooza olwatandika okuzaala ate naddala abawala bw'atandika okuzaala bw'ati omwana asooka oba attention ebeera divided kisinziira I think kisinziira wano emputtu wejjira omuntu alina kyateeka ku mmeeza ate akuwa ebiragiro bingi ali gye walijja akawoga ate akugaanayo so kati gwe n'akuwa nga takuwadde room yakukola ki yamuwa that respect kati n'otandika okukozesa empaka olw'ensonga nti kiri ekiri eri ate kibayimirizawo mwena actually exactly tasobola kuwa kintu ate tayagala okukola ate amateeka alina mangi ate takyogeza mukwano ebbogo lifuuse ebbogo nomugamba mukama wange nawe nogaa kakati nange kampanike mu kudoboza mpulira because olina abaana bano katandika okuba nga tokyetunulako gwe nga ggwe ng'otunula ne ku baana bano omwana ajja kukusaba ice cream alaba banne balya otandika omunnyonnyola ate nga walisodde omufuna gwe ng'omukyala embeera gye mulimu leero si ya lubeerera siganye naye kati olaba ono ng'obwongo butandise okuyingiramu endowooza y'ekyavu kigenda obbayamba ayagala ate nakyo akyonoone kati yatunudde ekintu kimu kyokka respect naye respect bagiteeka bugundi kwa counter ne bakuwa ice cream kituufu nnyo kati oba ogezaako mulaga nti mukwano kyokola si kyekyo ate olusi n'akirwaniramu okivaamu ne mutandika okuclashinga naye nga obulamu bw'obuwulu bugamba butya buli butya obulamu bw'obuwulu lwakwekaza si bwe businga obulungi naye buteekwa mulimu ebirungi temuli birungi birimu temuli birungi birimu mbubaddemu emyaka mingi nnyo ozeemeka kati omanyi munenze nina ekizibu Ruth njagala nnyo okwetegeka kibi ate bamu baŋŋamba kirungi naye njagala nnyo okwetegeka okwewa obudde before I get into something because sitera nnyo kwagala kukolerera kintu just because nino kikola just because other people other people have done it ntero kiwa obudde so munange obuwulu buno kyovola mbuluddemu njagala nnyo nkiwa obudde njagala nnyo okubanga ninako wentuuse njagala ate nga bangamba olusi kikyamu anti ojja kwetegeka nnyo ate ojja kwengera nnyo ate ovunde malirize nga nvunze buvunzi so munnaye bwe buzibu obwo bwensanze ndaba nga waliwo ebikyetaaga obudde n'okulowoozaako nga singa mba mbikola essaawa eno nga nina omuntu biyinza ate otuleetera buleetezi okwawula kuba nze essaawa eno ndi mu ssaawa yakola sacrifices nnyingi nnyo ndi mu ssaawa y'okusacrificinga obudde obusula mu buliri bwange ewaka nkola ebirala ndi mu ssaawa yakubanga oba okitegeera kyengezaako okwogera era bw'owasa osula waka anti of course osula waka naye kakati ekika ky'ebintu bye ndi mu kukola essaawa eno nze ndaba nga bijja kundeetera obuzibu bungi nnyo mu bufumbo bwange mbu omwami akoze bw'ati tasuze waka asuzeewa
okitegeera olusimba nina byengatta gatte eyo ngatte gane nga kakati kangattire gattire ddala oluma bwati ogatte ngatte kati nga kangattire ddala maliriza okugatta lumu nekiri nkikwateko olaba omukwano ogugumiikiriza era gulumirirwa tutegeera nti kino kyokola kyekivaamu ate kituyamba nange nkiyingiramu mba nfuuse kimu ku ggwe okitegeera kati bano byogattagatta oyinza okuba obadde olinayo gigs bwokola nga bwakiro tujja kusobola kudda waka tumukola fembi ne costumes zezikwata mukama wange nga kati tuddawa tuvaawo tuddawa boss tugenda ku boss kikyosoma okujjako nga abasomi bajja kuba banjiko nedda tebasobola kuba bangi naye mba nga nze musomi anga kati era nekyo kyoyogerako munnaye si nti buli muwala asobola okukikola naddala abaana aba generation yaffe tulimu abaana ba generation yaffe ebintu ebyabwe biralamuko engeri gye balowoozaamu ebintu engeri gye babirabamu eri different nnyo kubanga nze nja kuwayo example I've seen very many girls naddala bana abato they come out of school with a lot of confidence they come out of school nga with a lot of value first of all nga bomanyi kati fate fe value yaffe bayakolerera value y'omusajja bayakolerera oba olina okukola ennyo to put value to your name and yourself bawala bo value yammwe muzaalibwa nayo abaana bo buwala azaalibwa sukaali azaalibwa kasukaali kaffe bambi akana kati gozaalibwa oli awo gwolina okwedefininga what you do how you hustle how you do everything is what makes you what you are going to become ng'omusajja tebiri mu bypass tebiri mu buyambi tebiri mu offers tebiri mu handouts oba okitegeera kyenjogerako so kati abaana bano abobuwala olusava mu ssomero with a lot of value bwava mu ssomero ne value empitirivu ennyo kituzaayo ku kiri ekibuzo kyewambuuzizza lwaki abavubuka ate ennaku zino baagala nnyo okuwasa abakazi ababasinga emyaka oba okitegeera these girls come out with a lot of value bw'avaayo ne value ennyingi kitegeeza abamugoba bangi nnyo ate omuntu buli bwe bamugoba nga bangi nnyo dimandi bwebanga nnyingi buli dimandi webeera nga nnyingi be babawale b'ennaku zino tebabagambayo kigambo olumugambako ekigambo ng'anyiiga agambaika kati ona malira obudde kisooka emotoka gyavuga si emalayo oli avuga Range Rover aneegayirira ampa sente nnyingi ezisinga kuzize popinga champagne ono ali wano champagne tumupopinga lumu na lumu motoka kavuga ali mu kahari yako nakaguno mwezi ngumulekeremu akole kino kamuleka kasuke muwemu obudde amanyire tamanyi nti nze nina options nyingi nnyo before you know it okisegeera and that has led to very many girls wasting their time by the way abawala bawestinze nnyo obudde nga balowooza balina obudde bungi obudde butono nnyo osanga omuwala nga leero abadde noono omusajja mu relationship bw'amugambye nti lwaki naye saizi y'enjala tetugikendezaako katono njagala tugendeko ewa maama wange akulabeko enjala just tuzikendezemu katono si lwakubanga njagala okukyusa kyoli kati bayiga kantu do you want to change who I am this is who I am this is what I am okisegeera kyenkugamba eziko obuntu waggulu bulinga icing sugar kubanga obusukaali waggulu bazitimba nosanga kuliko n'akantu waggulu kisinziira ku season bwebanga tuli mu Christmas season nga bakola enjala nga zifaanana nga Christmas tree kuliko ne Father Christmas kuliko n'obumunyenye buli kati ng'ogenda okumugamba nti bambi omanyi bebi mbadde nsaba enjala tuzikendezeko katono tufuneyo n'akateeteeyi akawanvu muko njagala just ku weekend eno we have dinner with my family it's Christmas and njagala ngendeko nga ndi muntu wanjawulo leero ngampera and if you can't have me as myself it's better I don't go okitegeera kati oyagala mbeereyo neefula ekyessiri bantunuulire nga bansange walala nga nfaanana bulala nayo nzije nga ndi bulala nedda I don't want to do that if your parents don't want to accept me as I am it's better tukiveeko tetugendayo okitegeera they have a lot of options they command they feel like gwoba tokyagala waliwo akyagala nga bwali bwoba tonjagala nga bwendi waliwo akyagala naye oli gwayagala blessa already alina family they don't know that they never get to know that era alina omuntu gwalinayo naye history gwabiuliza naye ebintu byonna empire yonna naye olwokuba nti yakwetaaga kino just okukyusaamuko nga bonabera ku buffet kaya naye akola ki ye nalaba nga Kheem kyamugambe kino ekyagala omufuula oli blessa kyeyafuula oli webale nnyo takyagadde oba okitegeera kyenjogerako simanyi ne society erina engeri gyekifuddemu for some reason simanyi civilization ensi gyegenze ekula it's the way they are making it look like the male sex and the female sex are enemies balina engeri gye batufudde abalabe okuva mu firimu zetulaba
mu nnyimba ze tuwuliriza oba okitegeera mu nnyimba ze tuwuliriza sirwanira musajja sikola oba okitegeera gye seguya I'm an independent woman I do this self love tukina nno era guno omwezi twakitaddemu mu capital lighters okitegeera so simanyi n'embeera engeri gye tugenda tukyuka ensi gy'ekoma okubeera civilized there is a war that is happening between abasajja n'abakyala ate nga luteekeddwawo abantu tetukimanyi tetukiraba but it is happening. Girls are hating boys more and boys are hating girls more. Okitegeera abavubuka bagenda bakyawa abawala abavubuka no batandise okulaba abawala kakati abawala bano tujja kubasobola naffe tukole ki tubayitemu. Naye Kheem otandika otya okwegomba omukyalo omukulu tomulabanga maama wo anti omukulu yenkanawa nga batugamba abakazi abakulu bookya. Yes. Abasajja akusiriza amagi. Nyera tubatira ddala. Era ngo omulenzi n'abaleko omusajja nga mukulu. N'abaleko kukuwana. Misiro gagala kunyo ky'amagi. Nyera tubatira ddala. Yes. But what happened? Simanyi kiki kyatuukawo. I think ensi gy'ekomye okubanga ekyukakyuka n'abavubuka bongedde okuba lezi. Naffe sijja kugamba nti naffe tuli bamalayika tulina ebizibu byaffe bingi nnyo abavubuka tulina ensobi zaffe nnyingi nnyo tulina ensobi tulina peer pressure ate oyo yafuuse peer pressure bannange buli woolaba muvubuka munno oluusi gw'osingako emyaka oba bwe mwenkana ng'alina emmotoka gy'avuga nga ne kakati ono yayise twasoma ffenna naye obi emmotoka eno yagiggyewa yali omugezi mu kiraasi si yali nti ali awo mujagujagu ayiiya wano ayiiya wali okitegeera noga kakati obi yakikoze atya pressure peer pressure yo n'omaliriza nga okoze ebintu by'otandikoze kubanga balina obuntu obutono bwe bakutaddemu bwe bakusuubiza kale n'omulenzi nagenda nkitegeera nti ne woofuna omukazi alina ssente ate omukazi ssente ze toyinza ate oba n'omusajja oyinza okuba omukazi alina chance ezirya ku ssente z'omusajja alina bw'azifuna naye gwe omusajja toyina bw'ogenda kulya ssente za mukazi tojja kugirya okitegeera kye nkugamba tojja kugirya tojja kusobola kugirya ate nga gwe tujja okitegeera kyenyogerako ate nga yagenda kufunamu kuba kyakunoonyeza kyekyo era agenda kukifuna kwaka tugamba nti bwekimala agenda kuwa naye tajja butereevu so abavubuka ebiseera bisinga bamaliriza bambi bakoze ensobi ezo bamala kukibeera mu bbanga ddene n'amanya nti I've wasted a lot of my time kuzaala because omukazi aba tagenda kuzaala kati walodde abantu abakifulidde lumuze yo omukazi ng'agamba nze munnange nange owange yayonona emyaka gyange naye kanfuneyo kola ki kati nsanyuka busanyusi nkitegeera naye olaba omulenzi dda mubutuufu nga n'ekyokuzaala ndoza yakivaako nga ye ebintu byate ono omukyala mukulu akwata mukyala mukulu afaako ono omukyala omukulu akwata mukyala mukulu waliwo ne gw'osanga nga just emirembe gy'abasanzeemu nga basangamu emirembe abavubuka bafunye emirembe mu bakyala abo omuvubuka omusanga ng'afunye omukyala ono ekisooka bagumiikiriza they are very patient waliwo ebintu ebitabayigula ebitaba stressinga they've seen it they've done it okitegeera kye nkugamba so waliwo ebitakyabayigula bo nga bagumiikiriza basobola okugumiikiriza bamanyi okuzannya ne psychology w'omuvubuka ono they know how to psychologically play with this boy they know how to make them feel like men okitegeera kati ate oli omuwala takimanyi kimu bibiri ng'asooza omusajja kimu bibiri ng'amuvuma these women know how to do that kati ate byakyuka mu luli omukyala bwe yabanga akuzeemu yafaanananga bulala nti omukyala bwayingira mu myaka gino atandika okwambala bw'ati atandika okweyisa bw'ati kati byakyuka okitegeera abakyala balina ebizigo abakyala beefaako abakyala beerabirira bakola beefaako osanga omukyala ng'alina emyaka 4 naye ng'atunula ng'ow'emyaka 3 28 ng'atunula emyaka 28 oba okitegeera kye nkugamba so ng'ate ono omuwala omuto agamba nze ndi muto nze ndi muto kimala nze ndi muto kimala kasitamba ne wiigi ennungi kasita nteekako make-up omulungi byange biwedde ndi muto abanjagala bangi tetutunuulidde kubeera nti oli comfortable emirembe olina biki oli mwana muto maama wakusuubiramu ebintu bingi naye oli mu kuguluba n'omukazi enkana n'ennyoko anti kyenkugambye ekyo oluvannyuma lw'ebintu by'oyiseemu ng'omuvubuka ng'oyiriba okuba haso otereza obulamu omaliriza ogenze ne option eyo si nti lwakuba gy'oyagala yazze ne by'oyagala yalina haso yo okitegeera akusanze otoba
ogategatta obulamu obeeko ka business k'otandika. Ozibiganye tofunye nakwembejja mbera gatofaayo. Ina ogamba bijja kukola. Kola akasupu kako wuutako. Bw'otandika okubeera naye akuwusiza kasupu stress agitutte yeta kubonyaabonya lwazeewo odde ewaka ng'oyinza ogamba wapangisiza abakirina 100 ennyumba ng'etemagana bweti. Okitegera kye nkugamba agolodde buli kimu. Oluusi no takuwadde ssente. Agolodde buli kimu atereezezaawo embeera agitereezezza. Ennyumba ewunya bulungi. Ajja ewaka fridge agisanga eri empty avaawo ejjudde. Okitegera kye nkugamba avaawo fridge ejjudde agisanga eri empty. Omuvubuka ono akuba haso avudde ku pressure eri ey'omwana amugamba nane we have brunch this week please come to brunch. Ajja ku brunch ayagala gye ne ba Brenda ajje ne Alicia ne bakyali babalala basatu. Akagoye kagenda kwa matuko ogedde. Akagoye akagala makeup amwagala n'enviiri azagala. Kali bakalaba mu luli. Sala kadda. Akaviri tulina okukakyusa yino. Kagira Snapchat eyo banaye. Akaviri kange nakasnappinga. Jukira ono omuvubuka ali ku rise ye. They are trying to better their life. They are trying to have a future that is bright. Agezaako kutereeza bulamu ono omuwala afuuka liability. Afuuka liability kubanga akasimu ke buli wakalaba bwati. Alisha ayagala ki? Alisha ayagala ki leero? Just nkozesezza linnya. Okay. Emimiddewo. Naga Alisha ayagala ki leero? Naga buli simu ya Alisha bwevuga. Alisha ina kyayagala. Naga baby nalabye akagatto kano. Baby kakati no iPhone yafulumya omwezi guweze. Nze sinaba ku upgrading nga simanyi kikyoliko. Mukwano gwange azitunda. All my friends when I iPhone 15. Like everybody has that phone right now. Nze yagala nkole ki? You know. Kado ina bizibu. Ole musajja ki? Okitegeera kakati yatowera bidendi nawe buli sawa boka abira ye. Olina bizibu. Tomanyi mbeera mwoli. Ekitegeeza nino musajja gwe nali mpuliza nga if you cannot afford it lwaki okisaba munno nga naye tokisobola kya affordinga. Tosobola ku kya affordinga. Kitegeeza ensonga lwaki togikyusizza. Yego lwaki obokwana omwana gutosobola naawe. Abaana bakyusa. Abaana osobola okusanga omuwala n'omukyusa obulamu n'omu upgrading nga n'obaako w'omuteeka. Kati ate obuzibu ne buvaawo gwe kumujja wali we yali n'omussa wano n'alowooza nti ate alinga bano b'omusinkanyizza. Gamba n'alamutoolawo abere competition yo wamusangira awo mu upgrade yawo alaba gwe kaka iPhone buzibu olinga amugamba by the way tonakyusa simu simanyi lwaki tonayagala kukyusa simu. I can actually make that happen for you. Nakuza na simu tekuliko sawa nakufuna ngone Apple Watch. Okitegeera omulinyiza kakati atandise okubeera n'emikwano gy'abawala be bagiftinga zi Range Rover. Thank you. Nakutandika bagenda ku vacation. Otandika okukanula amaaso. The birthday smile photo shoot season. Pressure. Nze manyi abavubuka bangi nnyo ng'alina omuwala naye ng'omuwala we kyekimubeera ku bwongo ku makya olw'eggulo akawungeezi nga ne bizinesi ze takyazirowooza. Ababalezi mwatandise n'okwejira okweteeka ku Jumia. Abavubuka beeriiramu ddala bambi kati. Kwekuliwa okugamba. Kweryamu. Kweryamu ne bakuwaayo n'ogaba service. Babikolera ddala abavubuka kati. Ayira. Mu Uganda wano. Bangi nnyo. I have a lot of young people I've talked to. Ne bangamba gwe tomanyi ky'olina. Tomanyi ky'olina. Nze kkiriza nkulage we tulina okugenda. Ayira. Kati nga olina ky'olwo kibategeeza. Simanyi. Bali bagamba kirevu. Abantu nga balina ebirevu luusi buli muvubuka kati alina ebirevu. Tolaba DOPO. Abamu babirisa n'obbiriisa. Nakiteeke nabwe ki? Nakirisaati. Kayima ng'atikana tukoma omuzigaati. Olaba Kayima Shafiiki. Agenda okuva ku seeti ng'essaati yonna etobye. Muzigo. Ng'omuzigo gukinoonya. Abaana balabirira ekirevu. Essaati ng'enoonyemu omuzigo gwonna. Ekitegeera kye nkugamba. Abavubuka balina ebirevu. Abavubuka balina ebirevu. Kati agamba nga kikyolina ekyo. Ekitegeera gwe tomanyi ky'olina. Oli ku TV. Abakwetaaga bangi. Abakulaba bangi. Jangu nze nkulage. Jangu nkutwale wano. Jangu tugendeko wano. Jangu tukole bwe tuti. Kalo ng'akukuba mmeka lwe bakulabako. Simanyi. Sigezangako kumanya. Gezaako naawe. Sigezangako kumanya. Gezaako olabe tusobola okufuna info mutuufu. Sigezangako kati olaba luuso ekizibu. Taata wange yansiiga ekintu kye bayita pride. I'm very proud. I'm very, very proud. Nze nsobola okubeera nga ndi awo nga zina ekizibu nga sirinaamu n'ensirika paka we ndiba nazo. That is dangerous. It is. But at times it has helped me so much. Kinyambyeko okumanya nti kakati bwe ngwa mu kizibu wano
teri agenda kunzijawo okujjako nze gwe kennyini. Oh yeah, okitegeera you have to fight paka kinyambako n'obuteeteeka mu mbeera egenda kunkyankalanyiza byanfuna ekitegeera kyenjogerako mbeerawo nempima nenga naye Kizito awo Trevor wayise tojja kusobolawo yegwe Kizito nti yita wano oba okitegedde nti awo oli nno mutabani wa gundi gwe oli mutabani wa Kamya okitegeera kyenjogerako mutabani wa Kamya talina privilege zino na zino yita wano tojja kuyita wano kubanga Fred wayise oba okitegeera kyenjogerako ne pride eyo nze pride enyambyeko Ruth nze saagala bintu ebyo byakumalako mirembe mbusimanyanga jangu wano oli luddawa kakati jangu ogende okole bwoti nze mbalabe abavubuka batandika bali mu relationship kati bashofa bebavuga bebanonayo abaana ku ssomero. Oh my God. Bebanonayo abaana ku ssomero bebagenda mu katale ekitegeera. I've wanted to dig a path for my own self okuviira ddala nga ndi muto si byangu but if you do it oyina bingi byeweetaasaako. Kheem ojja kusobola ebintu ng'oli mu pride. I know byo mbisubiddwa bingi nnyo Ruth mbisubiddwa. I've ever gotten an opportunity omanyi bano abakyala babeera eyo ba Boston simanya ba Boston basama bano basimanya South Africa simanya baki banyirira bitya banyirira babeera eyo ng'agyewulira senaga mumunfunire oyo mumunfunire omwagala sente mugambe sente zaayagala mumunfunire kale mumunfunire ku coffee twogeremu bwogezi n'omutuukako n'oyogera naye nga yes you have your money obulamu bwakyuka bwatereera naye if you did this with me how many people have you done it with kale bwagaza ati abasajja twagala nnyo exclusivity ononooza naawe bitali mukati ate bali twagala nnyo exclusivity kyogamba Kheem omwala gwe wayagalako wamusanga virgin kitegeeza ki naye kakati omanye ekitulemeseza abawala b'omu Kampala muno okubanga bebebase nabo tumanyi bangi omusajja ndiyagadde okubeerako n'omukyala ng'abeebase naye si bangi nga tebakumenyera nti gundi ne gundi alaba gundi oli nti DJ gundi ne MP gundi oli omulaba waliwo ne kansala oli waliwo ne gundi nga ensi yonna ebamanyi omutuddeawo kanga emikono guno yagumalayo n'akwata n'ebigere ekyo kimenya n'afuna n'obuti ekyo kimenya by the way women don't know it but every time you sleep with another man with a different man something on your value goes down. There's a percentage of your value that goes down. Kati babinyumirwa Ruth. Nsi kyabasaasira abawala banyumirwa. They enjoy the benefits that come with it. Agamba ati guys kyagala ne munewe kintwala out kintwala ku date ezebbeyi kintwala mu hoteli ezakabi nenkola ne shopping but let me just go banene bamugamba naye tobafala genda naawe batamanti ne myoja magigatta olwo byayenda n'abikusiiga webale nnyo n'agamba ye bintu yali nga oyambadde ekyoyo webale nnyo simanyi lwaki but ba feminist bakoze omulimu gwabwe naye nze ndowooza mu kifo ky'okusinga okulaga abawala nti you have the power to do what a man can do bandibalaze nti omuwala osobola nawe okubeera boss bandirazeko omuwala nti osobola okutandika company n'ofuuka owakabi njagala balage but that's not what they are painting si kyekifaananyi kye bali mu kulaga abawala bali mu kubalaga nti teweetaaga musajja you don't need a man you can do this and this by your own self you do this and this abasajja biki nosanga omuwala ng'akimanye these men I'm just using them abasajja tubeetaaga these men I'm just using them just imagine obulamu obutali mu musajja oba obutali mu mukazi naye lwakwama mwakitandika manyi omuganda agamba enswabwe ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo ekituufu abasajja mu mwakitandika ekintu nga muplayinga abawala wabuli gwe nalina mukwano gwange ye ng'akwata kapale ng'aba ne drawer nga buli ajja takazaayo akatereka nga yesa nabugyeko nabuyitamuko n'abaana agamba kati waliwo omuwala gwe twafuna ye yafuna bazita batya zino black books ng'atiikinga Kheem eradde mbamanyi Elvis eradde mbamanyi nina ne baserebu bemanyi ababulina obutabo kati nabo ne bagamba naffe katunyumirwemu nabo nga batukola ki nga bwe batunyumirwa exactly aba balina omusaayi gwe gumu yemu kati olaba omwenkanonkano ogwo gwatandika okuleeta ekyo kati kyokola nange nsobola okukikola wakoppa mmweso kati kitegeeza muddeyo ku drawing board abalenzi bwe munaddayo ne mukutandika okukola ebituufu n'abawala bajja kuddayo Ruth otajja kunenyeza mwana mulenzi nga bwe nakugambye mu ntandikwa wali kale nabo tubanenya saagala nti abalenzi si baseyi nti abalenzi nabo balina ensobi zaabwe nnyingi ze bakola balina bye bamaliramu obudde bwabwe bye batandi bumaliddemu tukula nga tuva mu ssomero nga nja kugamba nti 70% of men have been heartbroken by women before nga bakyali bato
nga bakyali bavubuka nga bakyali ku level egattagatta obulamu nga bakyali ku level ey'okupanga to the next level. 70% of men, believe me or not, waliwo omuwala gwe yayagala ennyo nga mulaba mu future ye nga mulabamu ebiseera bye by'omu maaso, bava mu ssomero bakula bapanga omuwala agwa mu lisajja eriyina ssente. Awo webitera okukyankalanira, webitera okukyankalanira. Kati omuvubuka ono olukola ku ssente bw'ati, abantu bano batwagalako ssente, tebatwagala, bagala ssente zaffe. Nange nina ssente, si yenze mbazaala, kambalageko. Okitegeera, naye n'atandika okukola kye kimu. Oli omusajja alina ssente kye yamukola, naye n'abaako ate omuvubuka omulala gwaleetera heartbreak n'amunyakula. Kagamba cycle negenda etambula bweti, cycle ngekula. I'm telling you this, most men have been heartbroken in that stage of hustle, in that hustle stage. Nate Kheem cholina okumanya waliwo n'abakyala abera mu stage ya hustle n'aguma. Yes. Kheem oluzikwata n'agamba oluddugavu na nnyo njagala byeru. Gye bali bangi nnyo. Gye bali bangi. Omukazi ojjukira bwa healinga oza bagenda kukola ki? Gye bali bangi nnyo. Kikemo si kyangu nga bwe nkugambye, omanyi ffe tukulira mu rejection ng'abasajja. Yes. Omuvubuka atandikira mu rejection okuva watandise okukwana paka bwe bulamu bwe tukuliramu. Ate oluusi bw'ofunamuko ku ssente, bw'ofunamu ku linnya bikyukamu. Ebintu bitandika okukwanguyira. We wayogeranga ebigambo 1000 oyogerawo kimu. Ogenda otandika okulanga obulamu bwanguye. Things are becoming simpler, things are becoming easier for you. So ebiseera ebisinga naffe ne tugenda ne tunyumirwa embeera eyo ne twagala to take advantage of the situation. Oba okitegeera si kituufu, si kirungi, because I've seen very many people nga bwe bakinyumirwa ennyo bamaliriza ate kyonoonese, because it is very dangerous to be a single man ng'olina ssente. Kiri dangerous nnyo. It is very dangerous okubeera omuvubuka ng'oli muto, ng'olina ssente, ng'oli single. It is very dangerous. Bana kati gwe erinnya lyo otandise oddiryamu. Okuliryamu ntya? Kheem kankula erinnya ddene okusinga gwe omuntu oliryamu wazimanyi. Okuliryamu ntya? Nti waliwo abampaamu ssente mu linnya lyange. Ogaye nga wayogera ebigambo 1000. Of course ebigambo bikyuka, obulamu ne bukyuka. So omaliriza oyingidde mu layini eyo ey'abakabaka. Abana okutawo embeera ey'abakabaka ebintu bikwanguyira. Abantu bangu okku approaching. I like the other car you drive. Do you still drive the other Range Rover you used to drive? No. Conversation yanguwa. Ne bwe kuba kunyumya na muwala mu bbaala bikwanguyira, luli byali bizibu. Ogamba kati omwala oyo bwe mutandika agenda kumpita kijeppi. Mwampita kijeppi nga sirinamu bigenda kuba bidala. Kati olinamu ssente. Ebizibu byo si jeppi. Nemubeerako akawo n'okwana omwana olwera nti wamukwana omudamu n'omukwana buto. Emirundi mingi. Wangi? Nina emikwano gyange mingi nnyo. Lwaki mikwano gyokka? Mpoli okuggwe. Abakinyumiza. Nange kyantuukako ko omulundi gumu. Nali ebbala erinajjeera erinnya lyayo ndyerabidde bannange. Erinajjeera. Si Nexus. Bagiyita batya bannange. Ebbala ndyerabidde. Naye one time I met this girl. Nga sijjukira nti nali mulabyeko bambi. It was sometime ndoza twamitingako mu church ngeno musinkana mu bbala nga ati mulala nnyo. Ne musabe namba nange negwe wakansabe namba yange guno gwakubiri. Ouch. Nga tojjukira n'enswala. Nekana waito genze wala. N'enswala. Ngo omuntu amwagaddeko ebbanga. Beeta. Nadamu namusanga nadamu namutokota buto. Ngatamujjukira. Bibaawo. Zabalina bangi. Naddala abasajja balinamuko ku ssente. Kyebala nkugamba, it is very dangerous to be a young man ng'oli single ng'olina ssente. Kati gosula binona byopanga osono bitaddi oyoko wase. Esawa yonna. I have a timing. Nina emyaka 28. I believe by 30 ngenda kuba ntandisobera mu. Myaka 28 wajiwezeza ddi? Nina emyaka 28. I don't look like sifaanana myaka gyange. Ngenda kubeera mu myaka 35 ng'abantu tebalowooza nti njiweza. Nawe wonyiga akapeesa. Makrebo yangamba tulina akawuka ke tulya ne Mr. Mosha. Abaana abo akawuka ke tulya. Akawuka ke tulya naye baboteeka mu myaka gya Mr. Mosha obaolimba. Obakoze bubi nnyo. Mukyala kyoyo gw'otunuulidde wali olinayo gw'oyagala omukyala figure 8 mweru, muwanvu, kyagala hard working. Do you have that
rough picture of a woman you want. Bogenda okulomanya nti tekiri ku kika. You don't need to have a type. Sometimes bitandikira ku connection. Yes. Nze nakizuula jengenze nkula. A relationship is not entirely about love. Temubera mu mukwano everyday love. Akojja kuwasa manyi bayagajja kufumbirwa. Si mukwano buli lunaku nti mubera baby bana this I love you here I love you where are you, can I meet you, can we talk about this bana I missed you the entire day. It is not that every single day. Si bwe kiri alate bwe buzibu bwe tuba tubiyingiramu kye tunoonya. Twagala ekintu ekiri soft, twagala ekintu ekiri simple. Ebimu ku bintu ebisinza okundwisaawo okuwasa. I've seen very many friends get into marriage nga bakyali bato. Mostly amuwala bw'aba muto abatannaba kusettolinga abakyayagala ku experiencing ebintu bingi nnyo. Kyangu nnyo omuntu okuva eri n'amukola bw'ati ng'amulaze ebyotamulagangako. Kyangu nnyo. Kati waliwo age omuwala gy'atuukamu nga mubutuufu adeetinze alabye ku bantu. Obwongo bwe butandise okukula. Waliwo embeera gy'atamala ga interpretinga nga bw'ayagala. Okitegeera ono omwana omuto oyinza okubaako ky'okoze n'akirabanga ekirala. Ono omuntu ng'akuliriddemu akuzeemu avudde mu 24 ayingidde 27 28 aba alina perspective ze ngeri different ku y'oli omwana omuto. Aba alina engeri ebintu gy'abirabamu, aba alina entegeera gy'ategeeramu n'engeri gy'akwatamu ebintu. Oba okitegeera. So personally nze nzikiriza nti kansooke nkule nyingire mu myaka 3 ne bwe nfuna omuntu wange ng'alina emyaka 26, 27, 25. Bano ba 24 bano baba bachi experimentinga nnyo. Ate bw'ogwa mu mukazi career woman wa career lady nga mwonna mufaanaganya ebintu byebimu. Tazaalangako, tafumbirwangako, abadde alaba pursuinga kane mwegwako naye mukulu kuggwe ozigwamu nga mukuluko. Ekyemyaka muna nze sikikkiriza. Si mukuluko, mukulu oli 30 ali 40. Ndi 30 abansinzeeko emyaka 10. Tuyinza obutakwatagana nyinza okumubonyabonya mu maaso. Mukitunulira mukyagala naye tannazaala tannafumbirwako. Kati sente muzikozi byadagwa byonna kati nga nabo badde obigoba. Kati mwesanze bwe cwe. Nyinza okumusumbuwamu mu maaso eyo. Nga osumbuwa ku ki? Ng'akuzeemuko. Oba oyagala kutandika kwana? Nga nkuzeemuko kawo tujja kwesumbuwa, tujja kwegoba emisinde nga ndaba. Tukolaga omaze okukola. Agambe kakati oliwa. Olinga emmyo ategeera oyitibulabeko wano naye. Nti oli luddawa nti ndikyali wajja naye mbadde wanene kansanga nga nkulaba. Ni kakati siriiwo mpiseemu. Onoonya ki? Anti kakati olwo omukyala atandise okukukolako. Kati gunoonya ki? Omukyala akuzeeko. Kati oba onoonya ki awo? Anti kati ffe Ruth okimanyi ffe tetuva mu kifo. Ffe abasajja tetukula. Ago mazima tetuva mu kifo. Mulina obuwuka we mulya. Omusajja takula kasita ayingira mu zifaata awo tavaawo. Tuyina engeri gye tubeera mu myaka egyo ne tufaanana ki ekimu. Ate munaye bannaffe balibba ebyabo biri different. Agamba ffe ozaala bakuganya kiki dedede obusi ne banka zibanja awaka omukyala bambi kasita atandika okuzaala ebiba stressinga bingi biba bitonotono naye nga bingi. Omwami abaana you multitask, you do a lot of things at the same time. Ekyo kyo kyekibyo ebisinga okubaleetera stress. Kati ate ffe stress yaffe kale ebaawo ebitustressinga oluusi biba binene naye se biba bingi. Omuntu lwa multitaskinga bimukooya akoowa maliriza bambi ebiseera ebisinga akaddiye n'okukaddiwa. Okitegeera nga si ye intention naye bambi amaliriza akaddiye talina budde bugendako mu jjimu talina budde bwefaako bwerabirako alowooza ku mwami n'alowooza abaana n'alowooza oba okitegeera nga byalowooza bingi nnyo ng'omukyala. So kakati bw'ofuna omuntu ng'emyaka gikolamu bwe giti muyinza okulemagana. Biki byokola for love? Byenkola for love ndudde okubeera mu love. Ndudde okubeera mu love by the way. Ebbanga liise nze kyensinga okwemanyako kimu by the way Ruth, sirimba mukazi. Sirimba muwala. Kati bana baliwo ogamba mbuki toli mu love awo? Or just we are just siri mu love. And that person knows. Akimanyi tuli mu kwebeezaawo. Sangu nagireyo mu maaso gye gujja. Bwe gunaaba guzze twebeezaawo. She knows it. Ki ekikola love? She knows that we are not ready to get into a relationship. Eno ya mukyala wange mwami wange. Era namugamba do what you do.
don't hesitate to get married ngolowooza nze nkusibye saagala otukeyo mu future gambe wamalira obudde bwange bungi nnyo era nze nembeeraawo nga ndi naawe nenkwemaliramu nenkola buli kimu because I thought me and you could turn out to be something. Let's not lie to each other. Kwanga naawe along the way okukyukiraawo nina kyenkumalira olina kyommalira. We are adults. You're a responsible person, I'm a responsible person. You be careful, I be careful. Okitegeera obulamu bwaffe tubufeeko tubukuume obulamu bube nga bugenda mu maaso. Okitegeera okkaanya nekyo ga nti mpankuwe It's not basically mpankuwe. It is not basically mpankuwe. Ffenna tuyambagana. Friends with benefits. Should we call it that? Kwanga ate obuyitaani kati omuyitaani mbeere bulungi wamma bye.